Kadaama babadde bamusayiningisiza contract ya myaka 15 nga tategedde. Bannange mwegendereza ebintu bye musayininga mu mayumba g'Abafirisuuti. Simanyi oba nkole ntya vidiyo eno okutambula etuuke ku bakadaama bangi, etuuke ku bakadaama abateekateeka okutambula, etuuke ku bakadaama abaakayingira mu biyumba, etuuke ku bakadaama abanaatera okumalako. Babadde bamusayiningisizza contract ng'eraga asayininze emyaka 15 agenda kukola emyaka 15 naye nga tategedde. Mwana muwala ono yabuusa akatego k'Omuwarabu kubanga yabadde mukyala mugezi, omulala oyinza obutakitegeera. Taata yakutte olupapula n'aluwa omwana n'amugamba lutwalire Kadaama omugambe nti taata agambye sayininga wano bakusindikire ssente. Bakola nnyo obukodyo obwo mu kusindika ssente ne bagamba olina okusayininga. Bakola obukodyo obwo ng'olina omulwadde gw'ojjanjaba. Ngenda kasooke tuve mu katambi ka mwana muwala ono, ngenda kusomesa engeri abantu bano gye bakolamu okulaba nga bakusayiningisa ekipapula. Nkubuulireko ne ku abo be tununuddeko engeri gye baali babayiseemu emabega. Obukodyo bwe baakozesa baagale okubasayiningisa empapula. Tusooke tuve mu katambi kano naye nga vidiyo gimpere like tambuza vidiyo mukwano, oba tusobodde gisharinga girayikinge esobole okutuuka ku bakadaama abangi tutaase bannaffe. Tuve mu katambi abalungi. Gwawulira nti content oba ng'ogenda commentinga bya kisiru mu comment section, tambula ogiyiteko. Mbanyumiza kibaana mmwe, leero mbadde ndi awo. Leero by the saakooye nnyo mbadde ndi awo nga bandeetera ekipapula. Ng'omwana yakindeetedde ku manta ono omusajja mugezi. Ng'omwana andeetera ekipapula ngamba taata ngambye sayininga bakusindikire ssente z'e Uganda. Nemubuuza lwaki nsayininga bulijjo sayininga kipapula, bulijjo nkozesa ki, bulijjo nteekako oluwala ate nga n'ebyawandiise mbimanyi nga mbiraba mbyetegereza. Namugambe lwaki leero aleese olupapula? Nengamba okay kamalirize nsayininge. Yaleese ne peeni ng'omwana asigalawo nga nzigyayo essimu yange kuba yaleese mu ruumu yange nga nkikuba ekifaananyi. Kati ngambako kyali wange gwe mbuuza mukubira direct nga mubuuza sweetheart kino ne kino kigenda mu maaso nga ngamba tosayininga nga bakakusindikire ka app bw'oteekamu like oluwalabu bakuleete balukuddiza mu luzungu kale like eyo ebbaluwa bagikuleetera mu luzungu. Ne mugamba kaale ngenda kabalaga ka app ngenda kabateerawo awo. Ng'akola ki nga ka app akangamba nga nkateekamu nga mukwano gwange okugenda okuteekamu app eyo endeetere mu luzungu. Gamba waki ekyabadde baana mmwe mwegendereze baana mmwe okugenda okuteekamu ka app ako nenteekamu ereeta gye bampadde ebindeetere mu luzungu mukwano nga bampadde contract ya myaka 15 nga gye ngenda okusayininga mu bintu eby'okusaaga. Oba bano abantu bwe batulaba batuyitamu ki? Oba batuyita ziddofe? Bwe namaze okugiraba nti contract ne mugamba okay, ne ngamba omwana okay, ne tugenda. Ne mbuuza baba biki bino bye ngenda okusayininga? Ngamba sayininga kusindikire ssente z'e Uganda. Ne mugamba nedda, ne mugamba sijja kusayininga. Bw'oba oyagala sayininga ekipapula kino kikwate tugende ku office nkisayiningireyo nga bye nsayininga mbimanyi. Ne mugamba koze ebyo bye ngenda sayininga sibimanyi kubanga mbadde siyinza mugamba nti mbimanyi ate nga simanyi kusoma Luwarabu. Ne mugamba sigenda bisayininga, tugende ku office ntuukeyo mbisayininge. Omusajja nga akwata ekipapula kye n'obusungu ng'agenda. Kati nva kubira ba kampuni ngamba naye aba kampuni ku manta aba kampuni nabo tebayamba bangambye kasita wakitegedde kati beera mwegendereza. Naye baana mwe njagala okukusomesa abantu bano obukodyo bwe bayitamu okukusayiningisa ekipapula nga totegedde. Bw'obanga olina omulwadde gw'ojjanjaba okugeza mukadde oba omulwadde yenna, wabanga omulwadde ono omujjanjabira waka
bagenda kukola bwe bati. Bonna bagenda kuvaawo ewaka batambule bagende. Bakusindikira abasawo okujja ewaka balambule omulwadde bamukebere. Bwe bamala okukebera omulwadde oyo nga bakugamba sayininga wano eddagala ly'omulwadde lye tumuwadde. Baali bagenda kusayiningisa Kadaama mu nkola bw'etyo, yali alabirira mukadde. Bonna baavaawo ewaka ne basindika abasawo ne bajja ewaka ne bakebera omukadde. Bwe baamala okumukebera ne baabaako eddagala lye baamuwa oba lye baalekawo ne bamugamba sayininga ku mpapula zino eddagala ly'omulwadde. Kadaama yali mugezi n'abagamba nti nze ndi mukozi mu maka gano, siteekeddwa kusayiningira muntu yenna oba ku bintu byonna. Omulala baamutwala mu supamaketi okugula ebintu, jjukira babeera bateesezza n'abantu mu kifo bakutwala. Baamutwala mu supamaketi ne bakola shopping. Bwe baamala okukola shopping ne bamugamba sayininga wano ebintu bye tuguze. Naye nga supamaketi yawadde olina okusooka okusayininga. Era Kadaama n'agaana. N'abagamba nze siteekeddwa kusayininga kintu kyonna. Siyinza sayininga ebintu bya wano bye mugula. Kadaama n'agaana. Kadaama owookusatu baalinga bamuwa omusaala nga kituufu asayininga. Kati gwe bagamba okusayininga ssente jangu sembera, eno paati liyo. Nane mutambulize vidiyo badiya. Kadaama gwe bagamba okusayininga ssente nga buli ssente ze bakuwa osayininga. Bwe baba nga bagenda kusayiningizaamu ebipapula ebirala, bakwata olupapula lw'osayiningako ne bakwata olupapula olulala luli olwabwe ne baluteeka wansi wa luno lw'osayiningako. Abamanyi nga zi receipt book oba kiyinza okuba ekitabo kyonna oba osayininga ku lupapula oba kitabo, kati bayinza okuwa peeni nga peeni eri osayininga bw'oti, sayini eyitamu mpaka ku lupapula olwa wansi. Kati bakwata olupapula lw'osayiningako ssente lwe luno, katugambe lwe luno, ne bakwata n'olupapula lwabwe lwe luno ne baluteeka wansi wa luno. Kati gwe bw'osayininga ku luno olwa waggulu, jjukira owandiika ennaku z'omwezi ze bakusasudde, then n'owandiika oluusi n'essente ze bakuwadde, n'omala n'oteekako sayini. Kati sayini egyo osayininga eyitamu mpaka eno wansi. Bo ne batuwala olupapula lwabwe. Ng'omaze okusayininga, osayinize ku lwa ssente kituufu naye ng'olina n'olulala lw'osayinizeeko oluli wansi. Kati we baba nga osayininga ssente ze bakuwadde, buli lwe bakuwa ng'okusayininga bwe luba lupapula, okwatanga olupapula olwo n'olumekinga sure nti wansi tewali lupapula lulala luliyo. Bwe kiba nga kitabo era omeekinganga sure nti obikkulako ku mpapula eziddiridde oba tewali lupapula lulala luliyo. Beera ng'oli mugezi, tewali kikugoba kusayininga misinde, toyina kutya mukamaawo. Olina okurespektinga boosi wo naye ate tolina kumutya. Ku bulamu bwo olina okubeera nga mukwano oli steady. Tojja kumanya. Bino byonna mbyogera si baboosi bonna nti bwe batyo, naye tojja kumanya kati kikukakatako bw'alina by'osayininga. Kadaama boosi bw'akuleeteranga ekipapula kyonna n'agamba kisayininge, kuba olupapula lw'ekifaananyi oluteeke mu ssimu yo, ogende ku Google otranslatinga ekipapula ekyo. Oba ndowooza nja bakwerayo vidiyo nga mbalaga butya busobola okutranslatinga oba leeta oba bakuleetedde ekintu ky'okusayininga n'okikuba ekifaananyi n'oba ng'ogenda ku Google okitranslatinga. Nja kubalaga omukyalo ono keeka akakodyo ke yakozesa okutranslatinga ekipapula kino. Bakikuddiza mu Luzungu. Kati twagamba nti n'Oluzungu sirumanyi, make sure kuba ekipapula ekifaananyi kisindikire kampani yo. Andi ebiseera ebisinga kampani eno eyinza obutakuwa kiweetaaga. Funayo besi wogomanyi nti ategeera Oluzungu. Baneyinze inbox yange nzigule. Inbox yange nzigule era abazzeeko mu inbox yange njogeddeko nammwe ne mbayambako oluusi kuba mwetaaga bamwe mujja okumbuuzaako. My inbox nzigule. Mpeereza ekintu ky'okubya ekifaananyi oŋŋambe
nsomeraako wano bino bitegeeza ki mbosa ngamba okubisayininga I will help you nja kukuyamba kampani eyinza obutakubuusa kubanga bosi wanaba agenda kusanyisa emyaka 15 oyinza okutandika okuba wayala ku media kati ate kampani ogireetera obuzibu bayinza obutakugamba abamu mulimu abamu nga bo tebafaayo tebaagala kumanya azolonga zibakutuusa woolaga mukwano tosayininga kintu kyonna tiwaliwo gye tuyita exit visa ng'ogenda kukomawo ewaka bosi asobola okugamba sayiningako kubabeerawo osayininga nti mazeeko contract yange bosi simubanja n'osayininga naye era tojja kukitegeera buli kintu kyonna kibakuleetera okusayininga gwe beera ng'okimanyi buli kintu kye bakuleetera okusayininga kikuba ekifaananyi genda ku Google okitranslating mukama wo bw'aba nga takukkiriza kukikuba kifaananyi kitranslatinga mmanya nti waliwo ekitaamu lwaki akugaanye kikuba ekifaananyi bw'omugamba nti bintranslatingire obizze mu lulimi oluzungu lwentegeera mbisome n'agaana manya waliwo ekitaamu tokkirizibwa kusayininga ku kintu kyonna ne waba bikuddiza mu luzungu n'obisoma nga tobitegeera mugambe kankikuba ekifaananyi kitendekireko ofiisi yange gw'onoonye omuntu amanyi oluzungu akuyambeko ndowooza kyo tukitegedde ngenda kuba nga mbakolerayo vidiyo ngikoledde visit tomorrow ngikoledde okukulaga butya bw'ogenda okutranslatinga yes ngenda bakolera vidiyo eyo bw'omala okuba ekifaananyi ekyo oba ekipapula ekyo ekifaananyi ogenda kitranslatinga otya okukijja mu lulimi oluwarabu okizze mu lulimi oluzungu ngenda bakolera vidiyo eyo enkya abamu teweetaaga na kudownloadinga app Google ebimalanga so kyekyo abalungi amubadde balabi balungi okuva gye tutandikidde mpaka ku nkomerero ya vidiyo yaffe twababuuzizaako nga tutandika abalungi naye nsuubira nti mwasibye bulungi mukama abakuumye bulungi abalinamu obuzibu obw'enjawulo nsaba mukama katonda abatereereze embeera kubanga ye nannyini byonna era yasobola okubeerawo mu buli mbeera yonna era yamanyi lwaki olwaleero oyise mu mbeera eyo so tusaba abe nga munnange ebigaanye abitereeza mwekuumireko ku channel eno tujja kubanga nkomawo ne vidiyo nnyingi nnyo by the way mwali mumbuuza nti Maggie watugamba okukebera kamera tugituuziza tutya okubanga tebatutrakingira ku kamera neyo vidiyo ngenda kugibakolera mu nnaku ezitali ntono gwe weekuumireko ngenda kubanga mbakolera vidiyo eyo nkulage na butya bw'ogenda okubanga kamera eyo ogijjako okuba nti omuntu oli abadde amonitalinga essimu yo ng'akulabira ku kamera kamera yeekulaba kamera y'essimu yo ekulaba eno kamera y'essimu yo ekulaba buli kyokola bayinza okuba nti bakutulakingira ku front kamera oba ku baaka kamera so tujja kuba nga tubiraba mu vidiyo nze ngenda okukola this week ejja kubeeramu gwe weekuumireko kale mbeera bulungi mweraba